musajja kabaka naweereddwa eddi muzibu yakusabira gwe wenyini beene oluvannyuma lwokukirowoozaako n'okukisabira nazudde Zabbuli ey'ensanvu-ebbiri nga kabaka Dawudi asabira kabaka Sulemaani eyali mutabani we eri agenda okumusikira n'olw'obukulu bw'okussaamu ekitiibwa okusaba kuno kamange ekkiriza osiime tusabe nga tuyimiridde eyanzisemu buli muntu ayimire tusabe okusabira kabaka obulamu emirembe n'obwenkanya Zabbuli y'ensanvu-ebbiri ngivudde mu Luganda nga njijja mukibayita Preacher's Bible yo yawandiikibwa mu Luzungu nagezezzaako okugiza mu Luganda nasomye Bayibuli yennyini ayi Katonda omulamu nnyini ggulu kabaka w'abakabaka era omuyinza w'ebintu byonna kkiriza tukwebaze obulungi bwo eri ensi yaffe Buganda n'eggwanga lyaffe Uganda kkiriza era tukwebaze mu ngeri y'enjawulo olwakabaka waffe fe Abaganda obadde mulungi gyali ate ne gye tuli tukwebaza olw'obulamu n'amaanyi g'omuwadde agamusobozeseza okulambula amasaza ag'enjawulo mu Buganda n'emitala w'amayanja n'akola emirimu gye bataziyizibwa akati nno nga bw'omuwadde omukisa ssebo era bw'otyo owenga kabaka alamulenga emisango egyo mu mazima era owenga obutuukirivu bwo abaana ba kabaka abalangira n'abambejja kabaka mwongere omukisa gwo asalirenga abantu be mu Buganda ensonga n'awalala awenga amagezi olwo emisango egy'obutuukirivu giyisibwewo mu nsi muno lw'abaavu n'abeetaaga era balamulwenga bwenkanya kabaka ayongere okutebuka emitego egy'omulabe Setaani gyayisa mu bantu n'embeera ez'enjawulo ensozi eza Buganda zinaleeteranga abantu emirembe n'obusozi bunajjulanga obutuukirivu kabaka anaasaliranga omusango abajulira obwakabaka ekyejo n'ataasa abaana baabo abatalina bintu era anaamenyaamenyanga omuggo ogw'omujoozi olwo Mukama abantu bakusinzenga enjuba ekyaliwo era nga n'omwezi gukyayaka emirembe gyonna Mukama kabaka waffe abenga enkuba bwetonya ku ssubi erisaliddwa ng'empandaggirize ezifukirira ensi mu nnaku ze abatuukirivu balabenga omukisa era baweebwa emirembe emingi okutuusa omwezi ogutalibaawo Mukama okuyita mu kabaka waffe fuga okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja okuva ku mukko ogumu okutuuka ku nkono y'ensi abatuula mu ddungu balimufukamirira n'abalabe be bonna balikomba enfuufu bakabaka b'e Talusiisi ge mawanga agatuliraanye n'ab'ebizinga banaleetanga ebirabo bakabaka b'e Seeba ge mawanga ku ddyo ne ku kkono abo banaawangayo ebitone era banaakyalanga ne beeyanjulibwa kabaka Mukama bakabaka b'amawanga amalala bonna banaayikiranga kabaka waffe banaavumiriranga mu maaso go amawanga gonna agatakusaanira kuweebwa kitiibwa kubanga onoonyanga omunafu wanaakaabanga n'omwavu atalina buyambi onoosaasiranga omwavu n'omunafu n'emmeeme z'abanafu onoozirokolanga kabaka anaaweebwanga kuzaagula obugagga bw'amawanga banaamugemulanga ebyassava era n'ebyomuwendo kabaka aneetooloolwanga abagalagala abeesigwa kabaka anaalyanga embaga n'abantu be mwezi ku mwezi era abantu banaamusabiranga bulijjo banaakumwebalizanga okuzibya obudde wanaabangawo emmere enkalu nnyingi mu nsi abantu baleme kufa njala erinnya lyo linaabeeranga kigo eri abo abakwesiga Mukama kuuma kabaka waffe era munywereze mu kukkiriza
abaliwe mu abo abakwesiga b'olabirira ng'emmunye eriiso lyo, olyoke weebazibwe nga ggwe Mukama Katonda waffe, ate Katonda wa Isirayiri akola ebyamagero wekka, n'erinnya lyo n'ekitiibwa yeebazibwenga emirembe gyonna, era ensi zonna zijjuzibwenga ekitiibwa kyo. Erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe wetusabidde, abantu bonna ne bagamba amiina.